ya katandike ya feyolwalero bagiyita mpasani okuva mu Virus Squad Film Production ekyatandika butandise nga tugenda maaso Josh Video HD in association with Virus Squad Film Productions ekyatandika butandise bannaffe bakutuusako Jim Emma Film gyotandise bagiyita mpasani olonze wani muzeeri wo Yasini guest starring Maureen Kalyango Namulema Judith Kasaga Aksamo Nabukalu Silvia Kabasechere Teddy Jim Emma Liazini Naziwa Aneti ekyali ntandikwa ne Kawoya Mike tutandika butandise ekifaananyi katandikiddeko ku kifo ekijjanjabi bwamu erimanyiddwa ng'eddwaliro eri abasawo bakolange basobola okulabika ni bajjanjaba omusawo atuukira okoyera abalwadde omanyi bayitiridde nange obusawo bujja kunkeeta oli najjanga akaaba gundi kumbe ate awoza mbalabe kumbe mayute banna awulira akooye omuntu oba yali abikyafu baffene yaliiramu ebiwuzi awoza olubuto lumuluma kumbe tusobeddwa busoberwa abasawo nabo bennyini wawe batuuka naga abalwadde baganye kaakati abalwadde bagattako n'okuleka ne bakambwalira abasawo ekyo ekireddedde omusawo ono okuleka lyagamba tayagala kumanyirwa kuba teri yakola ki teri yamutolera ssente ebyo byogerwa naye nga tolina kumanya nti omukulu waawulira tugenda maaso kaa tuddako mu kyalo ejangu tulabe baaba tulengera jjajja n'omuzzukulu owange kikeekiriyo mbadde ngize ku gundi ebitakuli ebitakuli ebyo jjo byankeese lwaki tofunyeeyo egundi tunulira jjajja awe essanyu ne limuddamu abadde amanyini baddiridde olumbe lw'ebitakuli kubanga nejjo ebitakuli byafuuse ebitakuli kaka tudde ku ddwaliro waliwo ajja aleba n'omulwadde ali mu mbeera mbi musawo munyambe aze n'omukyala unajja asinda kyoyo kumbe eddwaliro gye bazze bali abasawo bakowakowadde abasinda wano mujja muwoza simanyi nti embuto zibaluma kumbe mwalidde empafu n'ebiwuzi bya ffene oluto lunuma wansi wonna lunuma mumbirize bukiika ne ku mugguukiriro wange omanyi omusawo banyambe olubuto lunzita mukazi watwembere muli bubi kumbe wano tebaleetawo kacapizo lubuto lwali lwatandika myezi 2 lwatandika kumusimba ne luva ku musimba ne lumukiika musawo nakani abadde anywa ku kigajji yanywedde ne ku kisebe naye kati lwekyanze kale sirika totuwoolera ojja ofuluma ebweru olindireeyo yokaaba nnyo n'abalwadde abalala ojja kanga abali mu mbeera embi ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso bagiyita mpasaani guma mukwano musawo naye nga lunsimba mpulira sirina buvumu we mbujja maama nze ne waba wajja kumba omusawo ono bannanga omuntu najjanga alumwa bw'atyo n'otamufaako y'omu nno kubasinga okugamba ni bakoye abalwadde aba basindira wano namunanga olubuto lwekyanze ku makya bulijjo lubadde nga lulumula ensirika naye leero lwamuleeze kaguddeyo lwamuleeze kalamba leero oyambanga abantu olengera bano baleese omuntu omulwadde tofa ku bano mutijja ennyo gwe naayisaawo eri emyeso gy'otuula eri oba eri gye bajanjabera bagasajja bagendayo kakati ono ye yali wakisa n'asaleko endi ayamba naye nga y'omu ku baasoose okulaga nti yakowa abalwadde abasinda lwaki asazeewo ayamba omuwala ono ekyatandika butandisi lukuluma nnyo terukyaluma lusiba busibi awulira lumusiba ovanga ekikwata mu lubuto ate amagulu ne geebolya katuddeko wajjajja
wabula jjajja essoobooza lyambuze banange ebijja owulira enva z'omukyalo naye nakutereddeko ejjobyo jjajja byonna bikola weebale nnyo weebalire efirimu ekyatandika butandisi era jjajja awatali kisoobooza talabawo bulamu kakati ejjobyo lyeryaze olwaleero yangu yatulabe enkya tunaalya ku ttimpa ye mwanye omuntu aba n'oluvinga lunnyirira kumbe ekisoobooza mwe muva omulamwa kutambula nga talina kyayogedde kakati jjajja agenda kwanguwayo ogenda okweregereza obulungi omuzzukulu omulala taliiwo ekyo jjajja takyagalira ddala omuzzukulu omulenzi alazeewa saa bintu byakutambula ebyo nga simanyi gyalaze omumaliramu sisobola kati neetalaye ng'osena katunkuma oyo mpola naye muganda ayagala nnyo katunkuma okatuuka tomumalirawo katunkuma ngenda mugamba kale naye wakomerawo mwagala ebyo ebyokutambula bbira mupango wasiwa saagala eyo empise wange nga tebe nze ebyo tebijja kukola ewange mwana atandika ati okutambula nga simanyi efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso tudda mu ddwaliro omulwadde embeera gyali mu sinungi omuntu nalwala okutuukaawo bulijjo tebimulumanga leero bitabuse buta omusawo atunulanga kwegamba omanyi waliwo abasawo nga bo baakoowa nga sinabakoowu naye nga beetamiddwa muntu naalumwa mbeera nooleko tubuulira mbu ate ojja osinda omuntu myezi ebiri obutulumuluma tomuleeta kakati ojja otupapya nnyini musawo yagenza okukola ku mulwadde najja babadde bamaze okubaako kye bakolawo yandyagadde okusooka okwogerako ne nannyini mulwadde musawo muteeguyanga avaawo baako gwolaba oyo naye ng'omusaako ecupa y'amazzi kamala okusooka omalirize n'omuseeko ya gulukosi bweneegaana omunyigeko ey'omunnyo kakati wulira ebibuuzo omusawo byabuuza myezi ebiri annyonnyola olubuto omukazi lumulumidde kale tebyamutandika naye nga byatandika bula yatandika nga omuntu ayagala okuzaala kumbe tali lubuto naye yatandika twava mu nnimiro awo agenda okuwuta ku gundi eno mbusimanyi eno tulumuluma nalaba asuula eri nkumbi ekitegeeza balimi kuba nakabonero akalaga omwami ajidde mu gambuutusi musawo wakisanya eri omwami ono wuliriza balina okunaaza omukyala mu nseke oba okumulongoosa kyonna ekinayamba omuntu adde atya engulu namunaye nyambibwe engeri yonna eneesoboka okulabika ni omukyala adde engulu obulungi kyekisoboka ye boyfriend si bafumbo naye no ye boyfriend ulira miliyoni emu kitundu lindako gumu miliyoni emu kitundu tube nga tukola ebyentegeka n'ebyamadagala bijja kuba nga bigwera mu nkaaga awo sente ezogeddwa zikanga yagenza okujja omanye omuntu ajja nga aluma olubuto n'osubirwa ekirwadde kyagumu kitundu oba ebiri kati abadde azze n'etaano ng'amanye esatu gya bujjanjabi ebiri ginaagula obutunda nedda olaba naabeekonya obugere tetubajjanjabira etaano wano bannange musawo musajja atwawulira muli ekirego kimutuddemu kifuba laba tayagala kiraga ng'omusajja sente zinaavaawa musawo naye lwaki tonyambye mu ngeri yonna esoboka nendabika ndi omuntu awona naasasula empolampola oba oli awo ulira okusasula musajja lyegayirira banka yeewola looni eddwaliro temuba looni wulira musajja twasobeddwa kati musawo mukyala n'afa bufi kyetagisa esente okumukolako naye genda olake ndi oyiiya akasente wekanajja omuntu alongosebwe musajja watu musawo ng'amuteeramu essaala naye akamu ekitundu
bambi ng'asaba asooka agenda naye ku mukyala oluvannyuma agenda nga yiya ssente bannaye katonda nga yatabuka musawo yasigala yeewunya omuvubuka ono omuvubuka alabika obulungi bw'atyo okuba talina adde ekikumi ekijjanjaba omuntu gw'ayagala ensi wa gyeraga katudde ku mutala gw'essangwe mutaka ali eno abaaliyo nga munywanyi wazze badde embika ttaka lino saana guleme kuliyitamu ndabe nga enkyanfulumeyo buloka nga 13 bigenda bitya ye jeefu munywanyi we yadde amuyise nga alina kyayagala okumugamba omanyi mu mbeera embi muolabira munno wulira oyagala akutaase buli omu akwesamba jjukira omukyala gwe yatutte mu ddwaliro talina adde ekikumi ekimujjanjaba obuyambi abusubira mu banywanyi be yayise jeefu nga yamuyitiramu ensonga eyo tamanyi nga gye bagenda kuleka ne bayitamu okuyamba ne tuddewo omusawo John, oli busy? Sibadde nnyo, badde just njagala kubalansi. Nsooka nnyo kyadde. John, I'm in love. Kakati musawo gye wani agenda okujja kumbe musawo Anita alina ekizibu kye kiki nedda Anita alina ekizibu okimanyi omusajja ono yaleese omulwadde yankubye newolabye empako kulabika nintwala omusawo sole omulwadde okumujjanjaba kumbe omusajja olwamutunuddeko bwe nti yantudde mu mutima wange bannange mpulire sitegeera nakyakola antudde mu bwongo bannange n'empiso nzikuba kibaliga ono jawani yeewuunya ekigudde wa munne ebintu bya laavu bizibu awo omuzungu waleetera kali love at first sight bannange simanyi nagezezaako n'okuleka ni museere ssente ndabe nga alwawo okuba mu ddwaliro n'ekintu ssente kijja mu kaluubiriza jenga nnyo mulabe katonda wattu kumbe musajja naye ali eno ku ssente ze baamusabye ayagala yalakeni abaako engeri gy'ayinza okufuna akasente okuva mu banywanyi be era nga nnyonnyola gye yatuta omulwadde aze tofaayo nze eyo omusawo ono gwe bayita Jowani mwanyinaze era ffe eddagala etufuna lya bwereere gyefunga agumya munne nga bw'agenda omwogererayo alabika ni akadagala naye akafuna tugenda maaso nkugambye kiri ekintu ajja kuba akikolanga ku lwange eddagala lye nandibadde mira singa mbadde mulwadde mbu ab'emulago eddagala oba lisobola okulabika kandi bagaba eri obwereere naye kisinziira ku musawo aliyo kati engeri gyali muganda we ekyo toddamu kukyeraliikirirako wadde Jackson tugenda mu maaso kale nno munne ng'amugumya agenda kuleka ni amuyambira ddala era ekyomulwadde kigenda kukolebwako mu ngeri yonna esoboka ye mwana mulenzi ono Jackson gwe basuubizza Jim Emma Lianzi original names walibadde oyanguwako n'ogenda n'omubuulira ne tumanya atandika ddyo tuwa eddagala ekyo kyotuba tukola nze buloka waliwo eyabadde ampapya neŋŋamba obanzite genda tunolera yazitunda nga sirinanka kakati tayagala kuleka ndi buloka zazitundira ku pressure abadde agenda nakutunda mbisi kati kenzikirire mu kibira nonyeyo endoddo nzokye awo buloka zibe nga zigula buseere n'akasente kajja kudda mangu baasi kale nno gwe kyekyo munne kyamusuubiza tugenda maaso mu mikwano awo ategedde emikwano alina sitepu gy'atuuseeko kasita bajjanjaba omukyala ku bwereere ku firi tofaayo ekyo nkimaliriza resitasi wadde kigendeko balina omugyanjaba nga lwaki bakusaba akakadde nga windi tugenda maaso
ng'abika n'akanita kalye manya ettaka lino omusana eguliyitamu gunywamu amazzi ge wateekamu ngende naye mukumiza naye baba naakala nga tudda mu ddwaliro kaakati oli ago bannyonnyola omanye emikwano mizibu oli omubulirako ekizibu kyo nga kyaliwo akwe ku magezi n'akulaba ng'omuwumba tuutu Joani nkubuulire nze mpulira n'emmere ekaawa sukaali atuŋŋununa omunnyo gubaalaala ogenda olina linnya ly'omulenzi gwagala Jackson ono yajjidde mu gambuutu sezikyusiza langi ovanga kumbeera okuba omuntu netandikira mu ngato gy'ayambadde gambuutu sekyusa langi eya Jackson kyokka ono gwe yagudde nze mwana gwe nkubulira ebyalaavu tebiriiko nyambala ogamba agenda kunkwala nze nkola wajja kunkuba amanda gwerindaako eki nze ngenda mutega obunyeebwa ngenda mubabulira ogenda kola otya si bizibu bye ye ng'omuntu ate naye mwita siddamu kumanyirwa mbazabasajja zino John abasajja yagamba ng'afunye Jackson we abasajja bazibu bana ng'abasajja tebakyalabika olabye omusajja wuyo ali mu mbeera mbi gwoba olina okwerippako abasajja balina ssente tebalina laavu ne mwana gwe ani akufuyira emmindi erabika sina ya mutwe gumu eneeba ya mwenda kakati alina omusajja gwe alina essente naye abasajja abalina ssente tebafa ku bakazi kumbe ye Joani alina okuleka ni afuna omusajja gwalaba amujyamu kaneeterereza omusajja wange nze ngenda mutega obunyeebwa tomunzibako manyi mubabba nnyo basajja babannammwe nkuviire na buviizi gwe nga noonya asajja bakubba nga nzira kwoyo ayambala engatto zikyusa kala nga nawolovu leka naawe muno yasigala yeewuunyiza kaakati oluvannyuma mutakangajja leba omujjanjabi ate engeri gye bannange kaakati nnono Joani yatabulwa sebo ono atandise okusekaseka n'abasawo anti nga bwe nabadde nkugambye namunaye nga bwe nabadde njize ne genda njiye sawo gamazima namunaye musawo amazima sente zibuze ovanga kumbeera ekuba omuntu nekubiramu n'ebirevu eby'omuntu tyolaba musawo ziri sente zinasasulako munange emitwalo giri 6 gye nali njiyiza manja ze sente zengize munange tulabe naye ng'embeera ng'egaanye musawo bambi kati ogenda kukola otya kakasa musawo musawo kakasa musawo n'aleeta eggulire erireese akamwenyumwenyu ku lw'okuba embeera yamukubadda ne wamwenya olaba nga simayiro erimu ekitege nze nyakunoonya ng'ejje nkuyamba oyayira musawo iyagala okuli enkaafu nyakuyamba lwakuba nalina okunyamba eralikira omutima gena omutima gukuba kyokka gukubira mu kawago kati no mu kawago gwakaddayo buzzi owedda guli eno wansi owedda guli mu kyenda bwe mba wano musawo ngenda kuddayo ndabe ku Silivia bw'ali kati alagenda kulaba ku mulwadde we omulambadde sinnadda then alabika endi addayo kuba nejjajja naye kyogambako kyogamba obeera nejjajjaawo nagenzeyo ku makya ne mulabako kati ayagala kulaba ku Silivia envudde mu Silivia ye mulwadde mpeeyo eddagala kubuulire n'ebya ssente ndayira tugendako wali tunywayo kacaayi kati manya akunywamu kacaayi naawe tekikola wulire omusawo olulaasi bwakya the doctor is in love ewaffe mu kyalo naye caayi munnange naagira bintu ewaffe bye miyembe naye tweriira ku miyembe tulinayo n'emimmonde egyasuze eki emimmonde egyasuze ate kate kati wayalidde ku chips n'enkoko gwe naajja okuwa emiti paayi miti kiki eyo gyombyagala musa naye munaye musawo osaagasaaganyo kati miti paayi eba yaki omanye omuntu ayogera ekintu n'owuliranga ekiri ku bikukujju yenjala ennuma naye nti kati musawo olaba gw'oli buli lwagamba ekintu ng'omu egenda maaso nze kyova musawo oluusi ntya nga musawo anaakitwala atya tofaayo ate naddala kuggwe ŋŋamba buli kyoyagala wulira musawo ŋŋamba nze buli kimu nja kikolera amusuubiza awo bankugamba enjagala ki kyokono
tamanyi bankyayagala kyokka omuntu what you see is what you get. Saba kyoyagala. Wendi Jackson Nze Jackson gambye embeera yonna nze nja gigonjoola. Yagigonjoola. Kakati genda gwe nja kulaba tulina onywa mukati we mwanju yokufuna. Abakazi ennaku zino bataamye bannange bakoye okubanga bali mu mbeera ey'okusirika kubanga asirika afiirwa. Ebintu byakyuse. Omanyi okuva emyenkanonkano ejjajja kati omukyala kubbira ddala amanda nga talina gwatidde. Ogenda okuvaayo eyo ogenda okuddako eno ku kyalo. Omanyi embeera y'ekyalo yogirabirawo. Amazzi gaba geeri mu luwonko mayiro 5 era bagamba kirira emugga. Kakati munnaffe agenda maaso atereeza kacyayi. Yali awedde naye ekisa kya Mukama buli kimu ekyomukyalo ky'amaanyi. Kwegamba ebyomukyalo biba ku mmanyo biba mu motoka. Ebyekibuga bye byotomatiki. Eggaali ettooka eryo mu kibuga liba mu bbuutu naye mu kyalo liba ku mugongo. Bw'onoomala onompita neme kutuula. Kakati brother yono ye brother wa Siiri Silivia. Nabukalu Silivia original names akwereza nga Siiri. Amazzi tewali kendeete ettooka eryo Siiri akusula muli akunyiga. Ye brother najjage alakendi agenda okuleeta amazzi. Keka nnyina era waka babeerawo bombi. Brother yalabirira sister we naye ku mulundi guli ekyobulwadde yadduka n'asooka avaawo okwo. Era boyfriend eyakigwamu egenda maaso. Kakati nindi Jeff ayingiddewo. Mbadde manyi wano ki mbadde bayo anaatera okutumanyira naye mwana gwe Jeff n'obulireeyo n'otajja kutulabako. Ye sister jangu gwe nsanyuse okulaba nsanyuse. Egenda maaso firimu ate nga tukyatandika ntandike. Oli otya? Yiba ne Jeff mama ali atya? Mami gyali bwatyo. Eddagala lyalimira. Yo sijja kulya. Mami eddagala obaamira. Maama obaamira oba tamira eddagala. Wanje? Nkeera nnyo. Anti muna engeri gye nkeera okukola. Ate nkomawo lwetirwa ggulu. Kirabika maama. Simanyi oba yamize oba bateyamize. Gwe maama toyina ky'omugasi. Kakati gwe toyina kintu ky'okolera ddala waka nga kiyamba maama. Nenkuwa eddagala ekendi maama olimuwa. Tofenda kumanya budde ki bw'alina kumira oba amize oba tamize. Ne wiiki ewedde ojja n'eddagala lye. Yamugamba ne ku mulundi guli eddagala nga liweddewo ajjala ekendi alinona. Kalaba luwatuuka. Nenga nange ndi bize. Abadde nga bize mbu. Nanye ennaku zino tuba amazzi obwezo Jeff alimu amakoona. Atinga naawe nga nywera eno nga bimanyi part time at this thing you know what me I say. Bintu ebyo. Kwegamba gw'omala kufuna byonna. Kadi waba talina kyamwetaaza tasobola kujja. Teebereza sister. Kati onjagaza ki? nga kyekituufu Joan najagala kunyamba. Agenza okujja nga alina ekizibu. Mudwaliro lyamuwala. Waliwo mukwano mu ddwaliro lyamu waliwo omukwano gwange yaleetawo girlfriend we. Ali wano mu ddwaliro yamuleeta mulwadde nnyo. Nga mulwadde. Mukwano gwange. Oyo ani gwogerako? Jackson. Kyava jakebere mu kitabo. Ogamba bana abateesobola oyo. Enna abantu abo bambi mukyala we mulwadde ebyaddala. Ensonga lwaki ndi wano? Ate obulwadde buli complicated. Yalina okulongoosebwa omukyala. Njagala omumpire ku ddagala. Owa eddagala mwe lya bwereere. Aze kumusabira eddagala. Lyo lya bwereere. Mufunye ku ddagala. Naye Jeff oli muzibu. Bagamba nti eddagala limeranga mwanyi ku miti tuwulula liwulule. Sebo. Kati gwe sebo kulwokuba bafuna mwanyo kakola mu ddwaliro. Woono oleetanga ab'ebizibu by'okubanga oyagala tubayambe.
muyambe kyali wange naye ate kati oba toyambye yeyamba nze wayogera ku mami era niwonera bwo nga bwe wawa maama eddagala n'oli woba omuwa maama wange ekikwata ku maama mba nina okuyamba ate mu ddwaliro wano nti bambi mwannyina ye mulwadde naye we ŋŋamba nti yawadde eddagala banagamba nti nali waddaani ofundawo gamba nti gwe wazze ng'olyagala gwe mulwadde maama wange mu ddwaliro babakkiriza okujjanjaba abantu 3 ku bwereere kasitoba ng'oli mukozi waawo maama ne mwannyina oba ne kitaawe nedda jeff naawe naye mwana okyali wange wa munda era kyeŋŋenda okukukolera kiri kati ekirwa kiri eki ŋŋenda kuwa transport yakuleese odde gy'ova nkuwe no sente maama omuwa emitwalo 3 ebyeddagala toddamu kujjaano mbutugabire ekyalo eddagala totunyumiza naawe maama twasomerera byalo biramba nange jjukira munywanyi we yamugaa kino kiri kusuwa ddiiru alina okulayika nti ajjanjabwa ng'agenda ng'afuna eddagala eryo eddagala ly'amaama balimuwadde ezo za maama zino zikutuusa ewaka n'oyita nawo kaakati ddamu oyogere ku by'eddagala genda nga bwe wazze era ekyetaana kino bakati nze ebyokuŋŋamba maama mu 3 nsigaze 2 gy'oli yazinonye ŋŋenda muwa muggo tugenda maaso jeefu ng'avaayo kakati jeefu bw'avaayo eddwaliro liriwo okuyamba naye bano bosi beetegefu yeddwaliro lya Mulago 2 ono munyiivu Kamala musawo wuuno musawo Anita omukyala gwe mwajjanjaba n'omuwa eddagala sente yazikuwa okimanyi ne baagala okumanya enfuluma y'eddagala sente kyezisolozeddwa tulina okulaga egundi eyo sente yagamba jazireeta enkya sente nkya tulina okuba ntulaga eddagala litambudde tutya sente tugize tutya ye mubalirizi w'ebitabo Jowani naye nze mbuya ntonde mbuuza kubanga gwe engeri gy'otoola ezizo kakati ssebo Anita yagamba mwagenda kutooleza asasule oli bw'anaaleeta ajja kweddizaawo zikuluma ono yamugani oba bannanga Anita oli mulogo afuuyira mmindi sitegeera kyoliko nange mpulira nati munno naawe era kati omuntu ayinza okuba bambi talina essaawe naye ofuna engeri gy'omuyamba naakuddiza ajja kunziriza Jowani yalengera eddala ddala omuntu omufugika awedde emirimu gwe lwakuba okyali mpya mufere egenda maaso balajja 10 ng'ate bonna beetaaga kuyamba ogenda John sikuyitiriza saaki naye obuzibu obuliwo sinange sirina ngeri gye ntunulira muntu ng'alumulimulekaamasula ffe ebyo twabikola naye twabikuuma okuyamba kwe baasookeramu ne bakuvaamu era yalayira tagenda kuddamu kirabika lwakuba okyali muwala muto n'abakuwulira ekisa kyolina ekyo gabagaba ssente egenda maaso kakati emali egenya jefu yakyaliwa ya storage kulika navudde naye mwana navudde naye manyi kati buloka tanuli ade yasazeeko egamba wansi we yayidde waggulu ade ate ebikona namba 3 ovanga ku tanuli okujja naye ng'eriko ne namba 4 kati ebintu byo byakoze bitya naadde wakugira naye maya akusookangiremu wano nsooke nsootinga enamba 2 ono ku namba 3 neŋŋamba kati sooka ombulire byagenze bitya mu ddwaliro byagenze naye nga byeweta ekintu simanyi nawe nagira kivula yamwe nayise buyisi mu madda era ndowooza olaba nga John nga bwali
kati Jowanimbu bamuwa abantu 3 nze nali manyi bamuwa 6 era nagenze tuli kusuwadiru nga machiwedde bwe kyatuuse ne kikola kitya nti muganda wo ng'ayamba wagambye nti ajja kugiranga gwe muganda era abenga ayamba gwa nti we kyabadde eddwaliro wali byakyuka eddwaliro ebintu byakyuka ne uniform bambala y'amagye kati ekino yakutte ssente n'azimpa ekyo era kale era aba atuyambye esente aba yakuwadde ate kuliko ezizo sente yapadde sente za gundi maama yadde nomuwaka egeya namuwadde 15,000 neŋŋamba nanka nsigaze n'ekitundu ate kati n'ekitundu ekyo ovanga ku mukwano gwakubulira amazima mwana sente zo zabuze jjajja kuba naye kye nakoze mwana n'ekitundu ekyo ate nadde empaddeko nakalyango egenda mu maaso neyiiya ng'omusajja ebintu bijja kugirale ng'otereza namunange bw'onooba olina kyoyiyiza kaŋŋenda ate njiye kubiddala yiiya panya kuba main road yaganye tudda mu ddwaliro wulira ogamba bawasiribye oyo yekka kasitamala okumuyamba onamazima kusidda bakayamba as long as sente z'abandi ozireesa era ripooti n'enjiwaayo nga bulina okubeera ayagala kussaayo ssente era yagamba kwoyo kwakoma okuyamba mbw akomye kuyamba Jackson taliddamu kuyamba balala naye tonyinga nengenda muyamba se nengenda zissaayo naye gwomanyi sente z'abandi zeetaagibwa mu buwangu ngenda zikuwa egenda mu maaso firimu nagambye tulaba emanyiddwa Mpasaani ate nga bagyetaga Modern Movies ku Majestic Plaza Level 5 edduuka liri namba 21 wemba muzisanga tulaba firimu eno era tulaba mwana mulenzi ono Jim Emaliazi tujjukira mu firimu nga Ekibira